So ekisingira ddala mu guno omuzannyo lwaki tuyitibwa musicians bakiyita music. Gwe yimba ki? Gwe yimba kintu kyo ate ogenze mu studio ate ojjayo ezange sitole ki bro? Because last time I checked go wali pro ate kati ogenda mu amateurs library nojjayo. Naye Shibaholics mwagala entalo bannange. Instead of wasting my time going studio, make a hit song, compete with me genuinely. Sikikolanga kubanga mmanyi ne wensasula ba bloggers 100 bavume spice tekigenda mujja mu kifo kyalimu. Ate tobeera good person wano mu camera mbu bakuwaane n'amataala we gavaako be a good what? And you'll get what you give. Nze temundaba mumpa naye neeyongera wa? Because you get what you give. Bannawe musooke mukwire kunshiba mu ngalo ez'amaanyi kuba kati tuli basanyufu nnyo naffe abamawulire tubadde tutudde nnyo nga tetulina stories zetukola ki zetukola webale kukomawo Queen era nsaba amawulire abali wano ekitiro kitukolera nnyo. Okikoze otya okugenda n'owummula nga wawummulira mu maanyi n'okomawo mu maanyi ag'ekitalo? Mbadde nnyo ku path yange, mbadde nnyo ku path Katonda gye yantegekera. So era kuva dda na postingako ekirungi ebintu byange mpostinga ne ngamba I'm going to have children. Na postinga akafaananyi nga ndi Canada ne ngamba have babies and I'll be buying an apartment in Canada and I'll have my babies in Canada. Bashibaholics abangoberera obulungi bakola ki? And I did that because na manifesting ebintu ebirungi kunze ate ne mbibeerako ne mbikolerera. Twebeero beeraliikirivu bagamba nti Queen Shiba gwe tubadde tumanyi wali nga tannafuuka mami abadde alina performance n'engeri gy'abadde yeeyisaamu ku stage. But the biggest worry is engeri gye yafuuse mami performance yeteddeko emabega kubanga tumanyi nti mulimu ebintu ebimu bammami bye batakola ate by'obadde okola. That's my question. Nga tonnavaawo mpola mpola engeri gy'oli expert w'ebintu bammami bye bakola sooka onnyinyonnyola ebiki bammami bye batakola. Mbadde nsaba osooka onnyinyonnyolemu ebintu bye mbadde nkola nga bammami tebalina bikola then ng'ejinge. Okay, ku Celebrity Extra y'Uganda oti amalonzi atulaba olunaku olwaleero ekyenjalo kye tulinawo tuli press conference ya Queen Shiba, the return of the Queen. 22nd August wano kusena hotel tugenda okubeera naye olunaku olwaleero waliwo ekintu kyendabyewo kigenda okubeerawo njagala mmwe abatulaba mubenga mufokasiza amaaso gammwe ku screen wali maaso wali nze ndaba ng'oluggi kati Shiba kirabika agenda kuva eri munda agenda kuva eri munda ajje eriffe ajja kuba ava eri munda ajje eri mu maaso. Basoose kuteekawo bano akatebe okuwuddisa bannamawulire okulowooza nti Shiba ajja tuula wano n'okusinziira nga nze devotion nga bwe mbuzavinga ensonga ndaba nga luli oluggi oluggale agenda kubanga ava eri ayingire nga banaga nti tuguliddewo Queen okitegeera oluggi luli mu ngeri ya safe abamanyi engeri safe we zibeera ennene sigamba safe zino entono zimuterekamu obunusu safe ennene nga bwe zibeera olaba signs kati waliwo ekigambo ekisinza obuzaabuza abantu wali ekiriko TROTQ kitegeeza T stands for the R stands for return, O stands for of, T stands for the, Q stands for Queen, meaning the return of the Queen. Abiri mu bbiri ogw'omunaana. Naye ng'ongeri mbadde nnamu ensonga nga bwe nziraba. Oyo ali awo bamuyita Sandra Yan mu mbeera eyo
efaanana mu mbeera ne mufaananiddeawo. So njagala tube nga twekuumira ku celebrity track tulabe engeri Shiba gy'agenda okuba nga ava eri munda ngeri gy'agenda kati zino ze ngalo zange zino kati agenda kuva eri munda okitegedde kati ezo ze ngalo zange aw'ensonzi wagenda okuva. On the other side we have Katalian Kando Keke tulabawo Young Mulo ali mu kuba nga ayogerako eri bannamawulire. Side tulabayo Amelia Nambala atudde side eri ate nga yakulira T-shirt Travels ngamba ekintu nga kikwasa kati omwanguzi wa press conference bamuyita Sandra Lian. So the team eri wano y'amaanyi nnyo okutwalira wamu naye nga ensonga bwezo bwe ziri tugenda kuba nga tubalaga ekintu bwe kigenda okuba nga ate kitambula nnyo. Cookie Promotions Marvin Kabugo bonna weebali Damuzinyi na musajja wange ono ava ku Next Media naye waali musajja wange abantu bonna weebali. So tulinde kigenda ova mu geeti eri geeti egenda kwegula bweti olaba wano nga bwengize wano bweti yegule agenda kuva eri mu wankaki wa geeti. So ensonga muzeekumireko tulabe Shiba engeri gy'agenda kuva. Kyamanyi bateeseteese ekintu nga kyanjawulo enteekateeka ya leero kyakayanjawulo mu bino birala enteekateeka ya leero birala mu nnyo ddala. So katulinde tulabe Shiba engeri gy'agenda okuba nga avaayo tulabe ekintu ekigenda okuba nga kitambula. Bwe twogerera nga bwe nakugambye nti Shiba agenda kuba ayingirawo ati mu maanyi. Oluggi olwo njagala obe nga olwetegereza bulungi nnyo. The return of the queen. Entebe lwaki Joshua kano kagenda sigalawo. Joshua kano kagenda sigalawo. Bwenjogerera Shiba agenda kuba nga ayingirawo. Joshua banaye kyagenda maaso. nga bw'owulira embeekuulo enduulu eyaniriza Queen Shiba owulira enduulu eyaniriza Queen Shiba oluggi lugenda kuba nga lwegula. In the count of countdown olina divorce ndikuweereza wano Shiba the queen oluggi lwegudde. Zino ze nzigi z'eggulu ze bagamba z'omuggulu ze bagamba. Shiba ayitidde mu nzigi z'omuggulu zimaze okulabika nga zeggula. Enzigi z'omuggulu zeegudde. Enzigi z'omuggulu zimaze okweggula. Shiba ali ku celebrity track. Shiba amaze okugulawo enzigi z'omuggulu Aida ze yalaba. Ze zimu ku nzigi z'omuggulu Aida ze yalaba. Era enzigi zimaze okuba nga zeggulawo nga bw'olaba bwamwenya. Akamwenyo ku mumwa. Akamwenyo ku mumwa. Queen Shiba Katalian Kanda bamutwalidde ekimuli. The return of the queen.
Shiba abayimbi ab'enjawulo we bali abazze kumwerekerako ajjidde mu nzigi z'omuggulu. The return of the Queen awali ayogerako ne Catherine Kando bamuwadde ekimuli ekimwaniriza. Coming back, the return of Shiba and the return of the Queen. Ezo zenzigi z'omuggulu, enzigi z'omuggulu, enzigi z'omuggulu, enduulu gy'owulira okuva mu bashibaholics nga bamwaniriza ng'ajidde ng'afulumidde mu nzigi z'omuggulu. Endongo ebadde esiriikiridde okumala akabanga. Wenjogerera kati, the Queen is back. Like never been before. The Queen is back. The return of the Queen. The return of the Queen. Somebody. The return of the Queen. Queen Shiba ayingiddewo. Wulira enduulu okuva mu bashibaholics. Eno press conference y'omwaka tebangawo. Olukuŋŋaana lw'abamawulire lwe twaludde okulaba. The return of the Queen. The return of the Queen. Oliwa somebody. Ze zimu ku nnyimba eziyimbibwa mu kaseera kano. Abo bawulira be bashibaholics. Abawulira abayimba be bashibaholics. Atuwuliriza n'okuba ng'otulaba ku celebrity track. Shiba akomyewo mu bitiibwa eby'amaanyi. Ali emabega w'omuzindaalo guno. Nze musajja wa Kabaka Divorce Matovu akuweereza nga nsinziira wano ku Serena Hotel. Shiba akomyewo mu maanyi. Ba TikTok ab'enjawulo ndabyewo Shamil Cruz, ndabyewo Edward the Great, ndabyewo ba TikTok ab'enjawulo, ba bloggers ab'enjawulo, Kato Switch, Jose the blogger, bonna mbalengerawo. Oyinza okulowooza ekivulu kya lunaku lwa leero. Ba Queen Shiba, ba Shibaholics bonna we bali. Wow, look at the Queen. Look at the Queen Shiba. Endongo ebadde esiriikiridde okuva we yawummula omwaka oguwedde. Okuva we yawummula omwaka oguwedde. Akomyewo olunaku olwaleero. Tugenda kuddamu okulaba endongo ey'amaanyi. Very smart. With a smile, Mama Amir ayingiddewo nga 22 omwezi ogw'omunaana, nga 22 omwezi ogw'omunaana. Kigenda kutokota nga sikisaanikire wano ku Serena Hotel we tusinzidde mu Victoria Hall we tugenda opeera. The team Queen Shiba webali nnyo mbitiibwa eby'amaanyi okubanga bamwaniriza olunaku olwaleero. Ndabye okuba n'amawulire ab'enjawulo. The Queen Shiba, the return of the Queen, the return of the Queen, the return of the Queen. Okay. The return of the Queen. Serena Hotel. Owulira laavu y'abawagizi ba Queen Shiba. Wow. Set up ya press conference eno ekoleddwa bannaffe ba Akadanke Brand House. Era bakikoze bulungi nnyo. The return of the Queen. Okulabika nti abanga akomawo.
owulira ndowooza owulira ebigambo okuva mu Shibaholics. Wow. Kino kibadde kyafaayo. This is history in making. Tekibanga mu ggwanga erya Uganda. Shiba akomyewo n'amaanyi mangi. Abatulaba kino twasemba okukiraba mu mwaka gwa 2003 bwe twasemba okulaba ekibadde olunaku olwaleero. Ate nze divorce bwe mba nkuweereza sikuweereza bya bulimba, nkuweereza bituufu. The return of the queen. Tuli wano divorce matovu ensonga bweto bwetambulira ddala queen nga omulaba yebbanga lyonna abadde nga star nenyingirawo gyayingiddewo tekukiranga ku press conference yonna gye twali tubaddeko ey'omuyimbi wano mu Uganda oba okitegeera so yategeera ensonga ya branding nga y'omuntu era engeri gye yabrandinzeemu kyakabinyo abo bamukona mawulire oyo bamuyita Kabugo Marvin okuva wali ku Gikonko ne Galaxy TV agambye ye takirabangako. Sebo Shiba omulabye otya? Nyingira gyayingiddewo. Shiba ayingidde nga bazungu naye osemba kiraba wakino kino kyo nasemba kya 1998 awo Michael Jackson yasooka okukikola. osemba kiraba yesebo bakirese Uganda sebo kiraba wano mu Uganda myaka ng'emeka? mu myaka nga 5 okuva kati. Myaka 5 okuva kati. Yesebo nga mutabani wa Shiba yakikola ndowooza. Amir yesebo mu maaso abo bamukuba n'amawulire abali wano bakuwulira ekintu bakirabye batya. Ndaba TikTok ab'enjawulo ndabyeko Shamil Cruz on the other side, the guy is around. I've seen him. Mulabyeko kugamba ekintu kitambuza fena cookie promotions banafe bwe bali ndabyeko Stuart Big Eye naye waali okulabika nti abeerawo abanafa Big Eye Stuart waali era ekintu akikwasaganyiza bulungi nnyo kwegamba nti akambalo Shiba kayambadde okalabye akambalo ka Shiba kayambadde kale gye bayita batya oba maroon yeyo ndowooza yeyo liko akatimba ku kisambi tayagala nnyo kutulaga kisambi kyeru ne kafaani okalabe kafaani abeeranga nako bbanga lyonna kano kapya akajje Bulaadi yavudde. Okay, the Shiba the queen ajja kuba ayogerako eri bana mawulire dakiika tono okuva kati. Ndabyeko omusajja wange Joshua abaddewo wano ogamba otya queen omulabye? Queen mulabye sebo azati ekintu kibadde ekintu tekibeerangawooko ekintu queen azze nga queen yesebo in making osemba kiraba ku mbaga y'amajanja. So guys ebeera bwete bweri embaga y'amajanja bwe basemba okiraba naye twagala tumanyeko embaga y'amajanja wagiwulirako? Nali ngiwuliddeko. Walagiwuliddeko gwe bw'otebereza yali etya? Esingako ono ate yakisussizaamu. Queen asigale wali. Wow. Queen. Wow. That is Queen Shiba. Wow. 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 Agenda kubanga gayogerako eri abantu bonna abazonako olwaleero. That is Shiba, Queen Shiba. Is going to address the nation mu dakiika ntono nnyo. Abayimbi abakyala mutandika okweraliikirira. Nnyini ntebe akomyewo era kati ali mu kwogera. Katule ku bigambo bya Queen Shiba. Going there and there, they don't have time for love. But guess what? You guys compensated for this. Thank you. I feel loved. Thank you. Thank you. Thank you, Shiba.
Gate tunagenda wala nnyo. Njagala kusooka kwebaza sponsors. Mainly my main sponsor, Juba Express. Thank you so much for trusting Shiba, for believing in Shiba. Trust me, we are going to do everything in our power to make sure Juba Express is part of our family. Shiba Hall is alright. Juba Express sends money all over more than 150 countries. They do. Canada, UK, Dubai, mention it. They send money at a very, very low price. More than any money transfer that you've ever used. So I'm going to be talking more about Juba Express further. But again, so much. We've been through a lot. Rita Dansal, muimbi wa fomu piate nga n'amazina agamanyi. Ndeki. Omanyi industry oluusi esobola okugiving up from your beautiful kind heart. But I love the fact that I continue being beautiful enough to open up doors for those that need them. Now, Rita Dance Hall, tugenda welcominga akuba omuziki gwe agende kujja neye nsaba welcoming with warmth because si byangu tumuwagire throughout naye mukama kyakola kyamutegekera. Thank you so much, Rita, for always being there. Okuva inakomawo, workout is not easy for me, so I have to struggle to work out. I've been working out since my baby is 2 months, but it's not easy. So I called Rita in as my workout partner of recent for the past like 3 months, so that so that I have someone who is more energetic than me, more powerful right now than me when it comes to energy and all that. So thank you, Rita, for inspiring me and pushing me in my workouts, because my brand is me and I need to look exactly how I'm supposed to look. So I'm gonna work out and do everything in my power to inspire the young mothers that you can do it all. Thank you. I don't know who I've forgotten, but Queen waliwo acidic vocals. Acidic vocals. Ali Sebo, nkulamusiza Sebo. Omwana we idinda. Thank you so much for passing by. Thank you for supporting Shiba. I appreciate your presence. Bana egwe sirabye. Media, thank you so much. Mbalaba muzze mu bungi nnyo. Mwebale nnyo kujja. I hope you enjoy. Wali. Big up Frank Ntambi for always speaking your truth about what you analyze in the music business. You know, thank you for respecting brand Shiba, because I mean, respect is a must, man. It's a must. So thank you so much. Thank you for standing for the truth. Omanya abantu bangi nnyo ekituufu kiba kigenda mu maaso basirikira mu bumooli. So bantu batono nnyo abavaayo ne bakola ki? Ne boogera. So big up to you, Ntambi, for that. Shibaholics, Ntambi muwe ku bugalo. Kati njagala kwebaza tiimu entono ennyo bweti abantu nga bataano naye nga man, they believe in me whether I'm in this country or I'm not in this country. It makes me want to cry, because it's beautiful to have people who are permanent in your life. We all want to have people who are permanent and loyal and reliable. My Shiba management team, thank you Amara, thank you Didi Sanch, manyi temwebaka. My manager Didisa, 13 years nga tuli kweno hustle man, neyanziza nnyo obutanfuukira. Thank you so much. Manager Didisa, face gye nalabanga nakamulabanga nyina emyaka 23 nakati gye nkyalaba. Abantu bakyukakyuka face, so thank you so much for being the same person that I've met 13 years ago. Big up to Jesse Trigger.
Big up to Shafiq, my nephew. And my brother is somewhere in this building. Isma, thank you so much for pushing me, running, even right now. Today, 5:30, he was in my gate. We have to run. Thank you so much. I love you so much, guys. I want to thank each and every one of you. I want to thank each and every one of you, but I hope I don't forget. My designers, my crew, makeup, Keith, abantu bambi abashootinga nange video paka kumacha, video ezo zimenya nnyo tuzishootinga okuva kumacha paka kumacha. I mean, so thank you to my team, hers and his. Thank you. Mwebale nnyo nnyo nnyo. Nkimanyi it's a business thing, but it's also, it takes commitment and love to deliver. Thank you so much. Trish, I know you're around here. Thank you. Thank you to my security guy. Big up. Big up. Momo manyi. Abeerawo mu ize. As if taliiwe. Naye gwegezaako okole ki? Thank you so much. And this show, why are we here? 22nd. The return. The return. The return. Oh yes, it's the return of the Queen. Chirichitya, chirichitya, chirichitya. Engule najifuna misana pereketya. Sha, mukama etop shatanzikiriza. Kubane bino byenkona yanjigiriza. Ekigoma nchiku. Sha. Gwantabala. Chikole mu mateeka swala. Okitegedde bulungi wabula nanyumyanga nammwe. So engule najifuna musana pereketya. Mwenna mwali mukola ki? I worked for this so hard. It's 20 years now. So please, please work for your own crown, walk your own journey, and one day you will win authentically, genuinely. Okay? Shout out to everybody. I see you. Ha, banange bashibaholics. Mwekubireko ku bugalo. Katate mmwe muli family. Era wemba ngenda okukola housewarming ya mukadde mu November mujja. Kubanga muli ki? Thank you so much. Shibaholics, thank you, thank you. I'm going to take back this microphone to the MC, and then we start the questions, I think. I hope I didn't forget to thank anyone. I love you guys. If I forgot to thank you, thank you, thank you, thank you. Victoria University, I talked about it. I did, Wanji. Oh, and to the guy that organized this beautiful press conference. Very different, very unique, very Ibra Kadanke. Shout out to you. Thank you so much. I respect your passion for the art, and I can't wait to see what we're going to do with Steve Jean on the show. 22nd. 22nd. Ngatuliwa. Thank you, thank you, thank you. My name is Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later I told Shibaholics I'll become a legend. Shiba, question jendi mukubuuza. I've been with my friend there, Shalom, ngatuli mukubuuza. Are you that selfish? Nti oyina akatabo kwokwekamu tricks zo to build suspense, to build anticipation, okubanga industry ya Uganda ebyaddala okuva wavaawo yali on the low ng'eri mu kukkirira, then n'okomawo n'otiizinga butiizinzi, n'otiizinga ennyimba bbiri, industry neegwamu nabe, no releasing oluyimba somebody, ne wabaawo abareleasing oluyimba lwaffe, nga bye bimu ku bizibu bye ndimu essaawa zino, wadde saagala gendayo eyo. But then your return nebeera ng'ekomezaawo vibrancy almost etabangawo. Why are you so selfish? Obutawa ku bayimbi balala tricks, kubawa ku, you know,
So kyenjagala okubuuza nti okikola otya by the way? Okikola otya by the way? Kati industry wabeera mulwadde abadde ali mu ICU nga yeetaaga musaayi ogumutaddemu omulwadde atandise okuba nga alya kamere. Just press conference eno tunulira abantu abali wano bonna. Waliwo concert yali awo ku Serena nga n'omuyimbi bambi teyaweza abantu half of this abali ku press conference. So wabanga abantu abali ku press conference almost bafiringa half Serena, lwaki totuwaddeyo ennaku nga 3, 22nd, 23rd, 24th? Thank you so much. Bless you, Frank. Thank you so much. I'm not selfish. I think buli artist agezezaako kunsemberera, abansemberedde ate nga basobola okwogera amazima abakyala. Bategedde nti omuntu gwe balaba ku TV nange owa bulijjo byonna bye bandowooleza si bituufu, abasobola okwogera amazima. I've shared some of my tricks, and there is nothing like tricks, man. I think my main trick is believing in God, because I mean, that's the biggest flex. Because it's God above all. No one trick meka katonda yasala okuteka waino kuteka te yakujjawo. So him that blesses is him that takes. So ekisookera ddala a trick esingira ddala is kukkiriza mwani mu Katonda. Kubanga bw'olowooza nti ogenda twala matters into your own hands, ogenda ending up ng'okoze ebikyamu. So I believe in God. I believe in what's mine belongs to me, and what's Catalina and Catalina and Candy belongs to Catalina and Candy. So ekyo mba nkimanyi nti ekyange ekya young mulo kya young mulo, ekya Meria kya Meria, you know. So tulina okukkiriza nti buli omu awookinga journey ye, and you can't take my journey and I can't take your journey. So first of all, that's the trick, number one. Number one, believe in God. Number two, understand what's yours is coming to you. Number three, there are no shortcuts. Tewali shortcut. Ne bw'ovuma buli style ne yasookawo bajja kuwaamu awo eddakiika 15-20, but that won't guarantee you a permanent position in the business. So there is no shortcut. You need to work hard. Nobwonvuma n'onkunkumula n'osasula ba bloggers tekijjaayo muyimbi wo gyali muteeka wano. So ekisingira ddala mu guno omuzannyo lwaki tuyitibwa musicians, bakiyita music. Gweyimba ki? Gweyimba kintu kyo, ate ogenze mu studio ate ojjayo ezange sitole ki bro? Because last time I checked, go wali pro, ate kati ogenda mu amateurs library nojjayo. Naye Shibaolix mwagala entalo bannange. No, but for real though, I'm 35, turning 36 this year, turning 40 in 4 years. I'm not gonna sugarcoat anything anymore. We are too grown for the fakery, for the whole foolery, for the whole games, for the drama. Instead of wasting my time, go in studio, make a hit song, compete with me genuinely. Ebintu by'okugenda kati mungambye ndi selfish, si sharinga, kan sharinge. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika ku muyimbi yenna Mukama nakyakimanyi wemba nimba ampanishinge. Sikikolangako kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 100 bavume spice tekigenda mujja mu kifo kyalimu. Abange Shibaholics tugambye tetusobola kukuba muntu yenna mu ba blogger kubanga music tukola ki?
So, rule number 1, we are musicians. Go do music. Focus on the music. Create your own tribe. Create your own Shibaholics. It took me 20 years plus to create this. Create your own people. Create your own family. Create your own people in the business. Be a good person. Ate tobeera good person wano mu kamera mbu bakuwaane. N'amataala we gavaako, be a good what? And you'll get what you give. Nze temundaba mumpa ne naye neeyongera wa? Because you get what you give. Nze mu nsi, I give good and I keep getting. Amen? Can I hear an amen? Okay, next question. Bangambye, lwaki sibawa nnaku 3? Nabawaako ennaku mmeka? Naye tewali yakyogerako. Ate nga zonna zaali ki? Badde ekirungi bashibaholics mwaliyo, si we kiri? So kuluno mbaweemu, just kubagamba nti nkomyewo. Ate tweyongereyo wa? Thank you so much. Thank you so much, Shiba. Nabagambye this time round akomyewo stronger, louder and fearless. Omumegano owulira owera ozitowa. Next question. Nabagambye abuze ekibuuzo, jangu wane eno tukulabe n'ekibuuzo kyo. Bannawe musooke mukwire kunishiba mu ngalo ez'amaanyi kuba kati tuli basanyufu nnyo naffe abamawulire tubadde tutudde nnyo nga tulina stories zetukola ki zetukola webale kukomawo Queen era nsaba amawulire abali wano ekitiro kitukolera nnyo namba zibadde zikoze zitya zakka amanya za devotion batovuga ku BBS telefine eyaffe kagulafu kabadde kakka okuva ku BBS telefine eyaffe wali Masengere Mengo era CEO Celebrity Track UG website era CEO founder Rock FM UG, the best online radio ensonga bwetu wezitambuza. Queen Shiba abantu abasinga buli lwabeerawo nga amala ennaku 2 nga talina booking talina waayimbye abeera yeeraliikirira gwe wakeera ku makya n'ogamba ngenda mu break buli omu kyasinga okutya naffe abawandiika amawulire ne tandika okweraliikirira story tugenda zijjawa mukitegedde ekintu ekyo abayimbi kyasinga okweraliikirira kubanga tayogerwako nga talina tokability mu mawulire naye gwe wasalawo n'ogamba byonna mbirese ngenda kuwummula abasinga bwe bawummula tasobola kudda ngulu nga bw'okomyewo amaanyi g'okomyewo nago gatandise okweraliikiriza bitandise okuweereza amaki amawulire so gwe ng'omuntu enzaalwa ey'ekawempe buli omu yeeraliikirira nagamba nze naakomawo ntya bwe ngenda sidda okikoze otya okugenda n'owummula nga wawummulira mu maanyi n'okomawo mu maanyi ag'ekitalo gw'okikoze otya banaye njagala abamawulire abali wano ffenna twagala okukola amawulire ne stories twagala headlines ezitunda naye ku lunaku olwaleero njagala tuwandiike ebintu ebya ddala nga twebaza industry okulabika nti ekoze etya ekomyewo ekibuzo kyange kyekyo okikoze otya okulabika nti wasalawo n'owummula ate n'ogendera mu maanyi n'okomerawo mu maanyi byebyo okuggyako nga waliwo ekirala kye mwagala nange mbumbuuze namuliivu welcome Mudra, big up to you. Kanziremu ekibuuzo kyekyo by again saying being yourself is very important. Nze myself na walking a journey yange newe nali ntandika I've seen this when artists are starting babakayo omuntu ne bagamba kati ono gwe ngenda nange okola ki when I was starting sikimanyi ekyo sakirowooza nako nakola kyange so I've always walked my own path I've run my own race
I have stayed in my lane. I have been grateful for whatever God has given me. That's the reason why He keeps giving me. So, ekisooka ddala, be yourself. Walk in your journey. So that ate tewejjaako greatness. Oyinza okutunulira Shiba nga ate wandikoze okusinga kaani Shiba. Ate gwe n'otunulira ani buli kimu Shiba kyakola n'engeri gy'agenda okikolamu. So, which leads you into another path. So, mbadde nnyo ku path yange. Mbadde nnyo ku path Katonda gye yantegekera. So, era kuva dda na postingako ekirungi ebintu byange mpostinga. Nengamba, I'm going to have children. Na posting akafaananyi nga ndi Canada. Nengamba, have babies and I'll be buying an apartment in Canada and I'll have my babies in Canada. Bashibawulikisa abangoberera obulungi bakola ki? And I did that because na manifesting ebintu ebirungi kunze. Ate nembibeerako nembikolerera. Omanyi oyinza manifestinga nti oyagala kuzaalira mwana Canada ate nga tomanyi kukola kubanga kya bbeeyi. Kati no kyogera bwogezi nosigala ng'osigaddewo okola ki? Tekigenda kubeerawo. Manifest, work hard, pray about it, work on yourself so that you're ready for that moment. So how did I do this? I worked so hard so that I was ready for that moment. A moment where yajira, alhamdulillah, nali so ready nti. Newe nandigambye ntwala omwaka omulala, I would have been fine, alhamdulillah. But man, I love music. I love music. I love my son, but I love music. What will make me happy to make my son happy or to mother my son in the right way is when I'm happy. So I try to come back to what makes me happy, music. And I'm so glad I'm welcomed back warmly and with so much love. Thank you so much. Thank you. Next question. Jangu wano tusembere buli omu yeeronde anti sigenda basanga eyo twagala abuuza ajje wano jangu wano. Nga tetunnaba kubuuza bane ebibuuzo tubikipinge short kuba ababuuza bangi ate obudde. Yes, Queen Shiba, I'm happy for your return. Ekibuuzo kyange nakibuuza ku lwange ne ku lw'abantu baffe. Abantu beeraliikirivu bagamba nti Queen Shiba gwe tubadde tumanyi wali nga tannafuuka mami abadde alina performance n'engeri gy'abadde yeeyisaamu ku stage. But the biggest worry is engeri gye yafuuse mami performance yeteddeko emabega kubanga tumanyi nti mulimu ebintu ebimu bammami bye batakola ate by'obadde okola. That's my question. Nga tonnavaawo mpola engeri gy'oli expert w'ebintu bammami be bakola. Sooka onnyinyonnyola ebiki bammami be batakola. Mbadde nsaba osooka onnyinyonnyolemu ebintu bye mbadde nkola nga bammami tebalina bikola then ng'ejinge. Like Shiba gwe mmanyi obulungi nti engeri gy'obadde oyingira ku stage n'engeri gy'obadde performingamu. It's our biggest worry. Auntie, go deeper. What's your worry? I will not go deeper. Is it the dress code? Yes. Auntie, speak. Osazewo kujja. Be man enough and talk to me, man. Yes. So, njagala kutegeera bulungi. Omanyi nga sirina kuddamu njagala kutegeera. Omanyi kano ka stigma ke bateeka ku maama nange katimbu nkajoyinize. So, njagala kategeera. Mu ngeri ki? Oli worried about what? Okay, it's not only me who's worried. Yeah. But many people. But guys, mbasaba nabawadde amateeka ga Queen Dombwe gakola. Yes, I know. But let's calm down. Oh yeah. Shibaholics. To respecting press conference, yeah? Okay. Auntie mpola. Let me try to shed some light for you because I assume you're a man and you don't know certain things about women. Ekisookera ddala omuntu w'ozaala of course okyuka. To staying the same. You don't stay the same nga bw'obadde nga tonnazaala nga omaze okuzaala. My kid is 8 months. Of course akyali mwana muto. Nkyakula ku bintu biki? Mbadde ntudde emyezi ki? 9. But guess what?
come on 22nd and ask me that. Jangu ku 22nd oddemu ombuuza ekyo ekibuuzo. Naye nkutegeera. Naye weerabira nti ne ba Beyonce baakola ki? Thank you so much. Queen. Thank you. Neyanziza. Nze bampita Kalebule nkola ne Radio Simba. Yes, sebo Kalebule. Nze ekibuzo kyange ngenda ku besinga nnyo kusaidia munnamawulire munnange. Okay. Badde tubadde nga tufollowinga story ya Frank Ntambi ne family ya Jeff Kiwa. Wewawo Jeff si yalopye. Yesterday Ntambi yagenze ku police ne bamuggyako essimu ne ID zonna zonna ne bazisigaza. Naye nga ekyamutuusa ku level eyo nti yalwanyira brand Shiba era ng'ayogera amazima agali ku brand Shiba. Gwe n'enkambiyo ne manager Abdiru muyinawo enteekateeka yonna okuyingira mu nsonga zino Ntambi afuna obwenkanya. Olowooza lwaki Ntambi ali ku press conference nga tetumuli naye? N'ekirala kankubuuze ssebo, sooka okomewo. Let me tell you, omuntu afightingira for the right thing teyeetaaga na kulabibwa muntu gwafightingira for. It's the right thing. Newe mukibuzaabuza newe mukiteekamu okuyita abapoliisi mutiisetiise abantu. Sikiriimu. Anti ndaba nga omanyi nkimanyi wano era nga bw'ogambye mbu Mweri camp. Nkimanyi wano nti Mweri camp waliwo be batumye. Nesinze. Siye gwe. Mbuuziza ku lwa munnamawulire munnange. Munnamawulire munno. Yes. Olowooza yandizze n'ayimirira awo. Thank you, thank you. Ennaku za mwezi nga 22 tuliwa. Aha, weebale amaaso ko tubulize ekibuuzo. My name is Nahia. Hi Nahia. Ekibuuzo kyange kyembuuza nti oluyimba lwo lwe baatutwalako lwe babba ogenda ddutuwa oba. I swear I expected that from you. Shibaolix munneesiga. Mwesiga engeri gye nkolamu ebintu byange. Mugyesiga. Kati njagala mumpeemu jasi akadde kano tuve mu ki? Saagala nnyo kavuyo kangi kayingire mu ki? Mu kivulu kyaffe because saagala abantu balooze tukola kavuyo kutunda ki? It's not good for a brand like me that I have to do such things to promote a show. So saagala kiveeyo kitya? But I want you to understand, I promise you, that song will be released. Because you know why? It's my song. Thank you so much. Thank you so much, Shiba. Ngenda sokolindeko Smith. Ngenda kutwala ekibuuzo ekirala kimu kyokka tudde ku mulamwa. Yeah? Ebibuuzo kati bye tubuuzizza bibadde entirely tuvudde ku show. Mukitegedde. So njagalayo ekibuuzo ekirala kimu kyokka ekigenda okuggalawo ebibuuzo byonna. Come on now, Colin. Amara shows me your TikToks. Bro, you're so creative. Thank you for loving me. Okay, hi Shiba. Hi. Yeah, I'm Smith from Celeb Jazz TV. I have a few listed down questions that made... Yes, sorry, I wanted your attention. I know, who wouldn't? Yeah, right? Sure. Since you're the queen, and I go by a brand name King Smith, I want to ask a question about branding over the years, because we've seen you do your own branding and come out with a brand that is Shiba first and then Queen Shiba. So I want you to tell us, what are your thoughts about branding in the modern day era of music industry in Uganda? 2, so many people look at you and they think you're selfish,
but people out there want to know, where do you draw your inspiration from? Because now you're a mother. Congratulations, by the way. Before that, you used to tell us. Now, where does this inspiration that makes you do a comeback at only 9 months, where do you draw it from? Then, your coming back has brought a lot of questions and a rise to something that we had given a deaf ear to. That is cyber harassment. We've seen one of our colleagues, going to the police and all that. What is your take on cyber harassment? And you have, a lot of experience. How have you dealt with cyber harassment? For the young artists that are new in the game, like my friend Acidic Vocals, Katalia and Kando, Mudra, and the boys, what is your take on cyber harassment? And would you actually go to that level of taking someone to... These are my boys, these are my men, Kavako, and the rest, Young Muro, Shiba, back to the point. Lastly, as I come to the end, we are going into a political era, very disturbing to everyone in the music industry. Do you think it is okay for an artist to show their political affiliation? Thank you so much. Shortly to reply your last question, I think I've seen artists that have shown their political sides. And I think it's absolutely going well for them, because this is the thing. I'm going to say this again. I'm not a politician. I'm a humanitarian. I'm a feminist. I love to do the right thing. And to be honest, politics is not a game that I understand so much. So I prefer not to speak about things I don't understand that much. Thank you. The second... cyberbullying. The thing is, cyberbullying wano mu Uganda buli omu agenda kikozesa wakyagalidde. Abamu ku ffe bambuulinze emyaka gyonna. Naye tusirise because omanyi lwaki? Omulimu gwe twakyuzinga ogwa public figure. It comes with so much. Buli omu akulinako opinion, akumanyi n'atakumanyi. Can you control that? No. Omuntu wakuyitako n'ayogera ekiyinza okukuleetera obulabe ng'oyina okweyimiririra ng'ogenda okola ki? But you can't be the one paying bloggers okuvuma abalala ate gwe n'oloopa cyberbullying. So you need to preach. Woba ogenza okuloopa cyberbullying, then don't do it. Naye bw'oba ate oloopa cyberbullying only when it's convenient to you, that's also wrong. So cyberbullying fenna tugirabe ku sides zaffe fenna kubanga tuli bantu, right? Don't do something that you don't want me to do to you. Simple. Tutandikire ku ffe. Si bwe kiri. Thank you so much. I think that's it. Hey, she. Hi. Kakati. Nze mali ina chenjagala obuuza. Microphone yonga erilo. Ina kyembadde njagala okubuuza. Yes, mukwano. Nze nkimanyi. Yeah. Naye kambuuze kankibuuliza abali wano. Tuwulira waliyo omukyala akuvuma nnyo. Bamuyita Senga Acid. Yatandise okutambuza ekiboozi nti wakola BBL. Manyi bo bakula bubi. I know. Kakati omukyala oyo. Yeah. Oyinza obutaki agamba wakola BBL. Yeah. Ffe tukimanyi bulungi ogwo mubiri gwo. Yeah. Ne lockdown waliko bwotyo. Exactly. Lwakuba nti kati oli mukyala wazadde then n'okolera workouts n'oddawo. Exactly, yeah. Naye ye yaganye okikola ki? Yeah. Okitegeera. Yeah. Kakati ekirala twafunyeemu abantu omanyi nze ndi fightawo nnyo ku TikTok nkimanyi okimanyi. Yes. Naye bafuna ennamba yo ne batandika okutiisatiisa. Naye nze bajja kunzita ku lulo yabakuba. Waliwo ennamba gye nafuna ng'eriko Mafia Boss. Naŋŋamba mbu lwaki teweesonyiwa gwani?
Oyo mafia boss ayagala nnyo okutiisatiisa. Naye nze tebantiisa naye abo bakimanyi. Naye ekya BBL Queen bano bagambe nti ogwo mubiri bannyonnyole. But the thing is, buli omu eyali azaddeko, I think it's obvious to every mother, well, if you give birth, your hips widen, your bums widen, it comes naturally. Kati ate nze ni mukazi munyankole, stroke muhima, stroke munyarwanda. So, but I'm working on it. I'm not losing my weight to what I was. I don't want to go back there, but I want to strike for a beautiful size, very beautiful, very sexy. It will take me some time, so please bear with my ass right now as I'm working on it. Oh yeah, lastly, Tamale Junior njagala ogalewo ebibuuzo. Yes, amanya Joseph Tamale Mirundi. Shibandi supporta onnyo. Naye waliwo ekibuuzo. Waliwo ekibuuzo ekikulu nga kikwatagana ku baana abawala n'abakyala. Oyina ekintu kye wakolanga ekirungi nga oyambako ku baana abawala oba sanitary pads. Nkyakikola. Okyakikola. Okay, thank you. All right. Anti bamuzeemu bannange baana mmwe. Ebibuuzo mugenda kuzikiriza tubikomye wano olw'ensonga akadde katuliridde empiiga. Nenjagala okwongera okubajukiza ennaku z'omwezi nga 22 August tugenda kubeera no ku Serena Hotel. Wabula ennaku z'omwezi nga 24 era omwezi guno Queen Sheba agenda kubeera Luweero. Ate ennaku z'omwezi nga 6 September agenda kubeera Dubai. Abayinamuko ka tiketi ne ka passport tusobola omuwerekera si bwe guli. Kiba kigwa. Njagala okwongera okubajukiza nti tiketi zaffe tuzitundira mu bifo ebyenjawulo okusookera ddala wano ku Serena Hotel ku reception osobola okujjawo n'ogifuna. Ate ku passport abali e Makindi era still osobola ofunawo ticket. Ku Jude Color Solution nayo waliyo ticket. Nawe yandyetaze okuba nga togifuna ku MTN nga totagadde wantu wonna. Osobola ogenda n'onyiga *165*20# n'osobola okuba nga ofuna ticket yo. Alebad eyasaawa eno ekyaliko kozesa omukisa guno okugifuna ku 15,000 gyokka. Ate wa VIP ogenda kuba nga ogifuna ku 20,000. Naawe ataafune Alebad ku lunaku lwennyini egenda kubeera ya 2,200. Ate gwe yandyetaze table ya $3,000,000 zokka. Right about now mugenda kunzikiriza nnyanirize Queen waffe waneeno.